kale onawo osinzira okubeera ng'otulako mukutu guno okwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusoomozebwa nkusaasidde asobodde okutuuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nyina Honorable Nsubuga Sulaiti yeegwanyiza ekifo kya Katikamoyo Maserengeta agenda kubuuza tutandike okwogera ebigambo. Honorable wasiibye otya buuza abantu. Ensiiba yange olwaleero ebadde nnungi, abatulaba n'abatuwuliriza mwenna mbalamusizza naddala abannakatikamu ey'omu Maserengeta Luweero ne Uganda okutwaliza awamu. Mbaagaliza okutulaba obulungi n'okutuwuliriza. Tutandikire ku Honorable Minisita omubeezi w'ebyettaka Dr. Sam Mayanja ku nsonga gy'agamba bamutwalaganya yabadde wano saidi z'emukono yabadde Kyaggwe ne bamutwalaganya nga yadde alina byayogerawo Kabaka talina wadde kajiiko ka ttaka mu Abaganda mutegeere bino Ssemateeka wa 62 yakola bino na bino. Bw'abanga ye Sam Mayanja bw'abanga ye Mayanja nga yayogera ebyo omulala yaliyogedde ki era bye yayogedde bikosa bitya? Oli awo nga gavumenti eyamuwa obuyinza okuba State Minister for Lands ne bannayuganda ddala Abaganda. Ku nsonga ya Sam Mayanja omanyi ntya nnyo oba neewala nnyo mu discussion zange okubanga nina omuntu gwe nnumba. Njagala nnyo nemba nga nteesa ensonga nga eziruma eggwanga era ngenda kuddamu ku kya Sam Mayanja nti bannakyaggwe baatukoze bubi nnyo. Sam Mayanja yabadde asaana kukubamu abeere ekyokulabirako eri abalala, naye ng'ate oba oli awo wano mu Buganda twagala nnyo enkola eya diplomacy nti tukwata ekintu ekiba kive mu kiseera ekyo nga bwe kiri mu nkwata y'ekisajja kikulu. Nze mukulu Mati yenyiza basikugambanga nali musajja wa Democratic Party naye ndabanga gavumenti ye NRM ne Democratic Party bonna abantu abo be bamu. Nensalawo nenga nti kanve ku luuyi oluwabula ngende ku luuyi oluteekesa mu nkola. Gavumenti ye ne NRM ye yali yakomyawo Obwakabaka bwonna, kimanye ekyo kimanyi. Bweba nti yakomyawo Obwakabaka era kubimu Haji Nadduli, kubanze Haji Nadduli gwe nayogera naye then nendyoka ndabirako n'abalala okwegatta ku gavumenti. Ekigambo kye yakozesa ekikulu kuba twayogera ebigambo bingi naye ekigambo ekyanzikakkanya kye nali mmanyi ekyasookerwako nti yambuuza wali okimanyiiko nti Obwakabaka bwaliwoko ne buvaawo konze bwe bwavaawo ani yabukomyawo nti President Museveni. Kati bwabanga President Museveni yakomyawo Obwakabaka kitegeeza Obwakabaka abwagala. Kati ekintu kya Sam Mayanja kye yakoze okuvoola Kabaka, bwe mbanga ntunuulidde embeera y'ebyobufuzi mu Uganda nga bweri nti abantu olumu bakozesa amannya okubaako bye bayisaawo. Omuntu ayinza osooka ne yeebuuza ddala Sam Mayanja musajja Muganda? Kyokka bw'aba Muganda era tekimala olina okweyongera n'ogamba nti Buganda lyerimu ku ggwanga erikola ku mawanga agakola Uganda. Answer is ye. Kati nze nsaba bannayuganda nga bakulemberwamu Abaganda kubanga Abaganda kati essaawa eno Mayanja linnya lyaffe yawano nti kati ffe twakulembeddemu okuvoola Obwakabaka obw'ensikirano si wano wokka wokka mu Buganda kubanga Buganda buli omu akimanyi bulungi ne bw'obanga yakuvudde yazaaliddwa ggulo akimanyi nti Buganda kyakulabirako eri amawanga amalala. Ky'ovola nti bw'ogenda mu Ankole n'ogenda mu Mambuka n'odde mu Eastern balina ekigambo eggombolola bakyusaamu accent. Kiki kitegeeza nti obukulembeze bwonna bwatandikira wano mu Buganda tuli kyakulabirako kinene naye abantu abasajja
n'abakyala kati mu kika ky'amayanja ogamba agasajja oba agaami n'agakyala kimpadde agali mu tulwa lya Saamayanja gandikwatiddwa gatya? Mayanja alina osooka okwekuba mu mutima asooka amanye gy'ava, kyokka bw'aba ategedde gy'ava nti musajja muganda ku kitiibwa kye kyalina ekyo bwa minisita nebyandibadde alina obutakkaanya ne institution ya Buganda teyandigenze kuvvoola kabaka mu bantu. Bw'asaba appointment ne Mayiga Katikkiro waffe Charles Peter Mayiga ayinza gimuma lwaki mu kifo ky'ogenda okuvvoola kabaka tajja n'akozesa enkola ennambulukufu? Kuba kati essaawa eno akola nga kyakulabirako. Era nsaba bannayuganda naddala Abaganda abasobola otuukirira Mayanja bamugambe nti kyeyakoze ekikolwa kikyamu, kyeyakoze tekikolebwa mukulembeze, wabula ayina okuba nga afaayo nnyo okola nga tavvoola kika kye mwava oba eggwanga lye mwava. Kakati byebadde ayogera nabye nga alina biri backed up by information ng'ayogera ku ssemateeka wa 62 ebyo gwe tobiraba mu nsonga yonna. Ekikulu kiri nti yamaliriza nga avvoola kabaka kiringa oli bwanajja navvoola kitaawo. Kankitwale nti kitaawo kituufu alina ensobi naye ekikulu nti yavuddeyo n'amuvvoola mu bantu. Ekyamazima ekikolwa tekyabadde kirungi era nze sijja kudisikasinga ebigambo bya Mayanja naye nsaba Abaganda tusitukiremu. Pulezidenti Museveni afeeyo atuyambe ye yakomyawo obwakabaka naye abasajja be n'abakyala abali mu gavumenti gyenzikiririzaamu olugendo lwe batandise baagala kusuula bwakabaka. Kyokka ate obwakabaka singa bugwa ne gavumenti teriiwo obwakabaka kubanga buli muntu anti nkunnyonnyola ndi musajja muganda we tubadde naye njagala okutegeeza nti gavumenti eno gwe wasooka gavumenti okubeerawo irrespective eky'emyaka nti Katonda bw'atutonda ne batuzaala ekitundu ky'ozaaliddwamu teryasasula gwe wasasulaani okubeera ky'oli. Kati bwe tumala okufuuka ab'ebitundu bye tuzaaliddwamu n'amawanga gaffe ag'enjawulo ne tulyoka tugenda mu political parties. Lwaki nkugamba nti singa cultural institution teziriiwo ne gavumenti eriiwo nze ndiwo NRM naye nasooka kubeera muganda okufuuka owaki owa NRM. Kati siyinza kubeera mu pate evvoola ekyo kyenzikiririzaamu ate kyesaasasulira ssente oli muntu si pate naye ng'ate mukulembeze era ayina eyamulonda. Nsinziira wano nga ntegeeza Pulezidenti Museveni nga ku factors ezaasuula gavumenti enkadde nti mwalimu amawanga nga ne Buganda mwogitwalidde nti bali batugyeko obwakabaka bwaffe n'abasajja bo tebakyalina kye bagatta ku gavumenti wabula bali mu kusuula gavumenti. Gwolowooza oyagala kuŋŋamba nti Abaganda bonna tebakkiririza mu kabaka? Nze nzikiririza mu kabaka kyemanyi nti erina Abaganda abalala abamukkiririzaamu. Siyinza kulaba ng'olumbagana institution entwala ng'Omuganda nenkuleka. Naye nsaba Pulezidenti Museveni, tusaba n'abakulembeze baffe waggulu, Katikkiro wa Buganda. Sinnalaba komenti ya Katikkiro akyasirise neera ng'enkola ya Buganda bweri olumu balaba ebisajja nga bigwenyufu ne bakireka buli essaawa ne bagamba tetulina kyakigamba. Oba abavunaanyizibwa baganya okunyonnyola etteeka ly'ettaka ery'62 ono lyasimbako nnyo essira Saamayanja. Ye Saamayanja lyali mu kunnyonnyola yaligulawa? Simateeka yakolebwa nga taliyo. Ettaka lyogamba? Yaligulawa Saamayanja kubanga ali mu kuwolereza simanyi mayiro simanyi
ettaka lyonna twalisanga wano naye tulina okuwa ebitiibwa abaasookawo wano ba historicals the cultural institutions ze zaatusooka wano kyokka ate ku ffenna tekuliko yasasola kubeera Mutoolo, tekuli yasasola kubeera Muganda, tekuli yasasola kubeera Musoga. Kati kino ekintu kya Sam Mayanja nze nsaba abantu bonna bonna abakkiririza mu by'obuwangwa abakkiriza nti balina gye bava kubanga omuti gwonna ogutayina mulandira olaba omupaapaali muwulenge wakati bwe guti embuyaga bwejja efuuwa bufuyi nekola ki kati bebo ba Sam Mayanja era ndimu n'ekirowoozo nti oba omusajja oyo alinga mu kiseera gavumenti yalwaniramu mulimu abeetuuma amanya g'ekisiraamu obamanyi naye nga si basiraamu nga balina kye bayisaawo kati ne Mayanja ono ayinza oba atulumya omutwe nga si waawa nalina gye yava ng'akozesa linnya era asaana kunoonyerezaako. Kati minisita by'ettaka abayogera ebyo mirerembe ku ttaka gyo gisobola okuggwawo. Oyina kusooka kunoonya entalo ku ttaka zaatandika ddi era ki ekyazireeta. Nzize nkunnyonnyola nti bw'obanga oli mu kujjanjaba obuzibu sooka onoonye kooze eyalese ki ekizibu. Kati entalo z'ettaka abamu bakitwala mbu za Baganda naye wano mu Buganda Baganda bakali balina w'amataka ne outside Buganda era waliyo entaka. Kati ekintu ky'ettaka kya ggwanga lyonna naye gavumenti erina osooka okwekenneenya entalo ku ttaka zaava ku ki era ekoze etya okuziggyawo nga tennaba kulumbagana na kugenda mu bantu kukola direct confrontations. So ku issue y'ettaka tujja kufuna bufunyi topic naye leero ekibuuzo ky'ombuuze kinjagadde okuddamu tugende ku mulamwa gwaffe naye ntegeeza Abaganda n'amawanga amalala abamu bamanyi okuseka nti ewaseka nja kubagwayo ekizibu ne badde ne balatta n'okulatta nti ewaabwe tekijja kukola ki tekinnatuuka ate bwe kituuka ne baleekaana. Naye nsaba Abasoga, Abatoolo, Abaganda twegatte agasajja ngaago tugalwanyisenga go nga bwe gali so singa gavumenti kuba kati Sam Mayanja bwemutunuulira agwa mu bantu wa mirundi egi alabikanga minisita wa Museveni ate era ekituufu erinnya amannya ge nga togenze mu kunoonyereza Muganda yakolako n'emmengo ssebo. Kaakati abasajja abafaanananga Mayanja tetubakkiriza kusaasaana ggwanga lyaffe bajja tuzaayo mu ebyo Pulezidenti Museveni bye yalwanirira emirembe gye tuyina nti kubanga buli muntu amanyi akkiriza nti eggwanga lye lifiibwako era nsaba abantu baleme kukkiriza kukozesebwa. Kati obwagezi nga mu NRM busigalawa naddala mu Buganda nga minisita wa NRM yalumba kabaka wa Buganda ng'ovudde kuga nti minisita wa NRM nze kange ndi omusajja Omuganda omusiru atamanyi wa gy'ava sekanjakko kitaawo katugeza asobezza ki ekikugaana okugenda oyogere ne kitaawo yagenze Mengo ne bamugoba kubanga Buganda eyina institution nnamba ekola ku by'ettaka nga tonna bagenda kayana n'abantu ba Kabaka kutwalayo bigambo by'otutteyo kiki ekikugaana okugenda okwatagana bulungi ne Mengo kyova nti baagala nnyo okubeera nga babeera ku social media okwo kabandabe naye pulezidenti waffe omulungi asaana atunuulire mu nsonga ya Sam Mayanja era amukomeko. Ye guno si gwe gusoose Sam Mayanja bye bigambo bye okuba nti kati kino kyazze nnyo mu public domain abantu ne kibakwatako nnyo ninga guno si gwe mulundi ogusoose era nze nkugamba nti Mayanja abikomye kyaggwe erwero tajja bw'anaabazze ajje mu bubba tetujja kukkiriza muntu yenna avvoola Bwakabaka. Bannaye badde nyina ka video wano kennoonya okulaga naye yakakulaga nga tuli mu kumaliriza
so akasa mayanja nakalabye wakalabye naye abikomye kyaggwe erweyo tajja ate nalabye nga abamu ku bataka omuyeka yasoso situka nga balaba kyatudde ssebo omusajja nga ayogera ebigambo anti bwabeera oli minisita aba nemmundu oli ayinza otuula nga kimulumye naye atya okusituka ate emundu eno ebeera esemberedde naye mayanja ffe mu luweero tuli beenaalemu abasinga naye nupu yatwala ebifo ebisinga abantu balinamu bunyiivu naye twagenze mu kiseera kituli ku reconciliation muli ku drawing board tutuula n'abataka twogeranya nabo era nkakasa bulungi nti muzeeyi Museveni 2026 mu luweero ajja kuwangula ebitundu 8 oba 9 ku 10 lwaki ajja kuwangula ebitundu ebyo nti teri muntu atalina bunafu omuntu yenna ali nnomo anyiiga asanyuka naye agasajja agafaananga mayanja ge gaagala okutuzaayo mu 2020 mu mwaka lukali ke twayitamu tugenda kumuyambako Pulezidenti Museveni tugenda kumuyambako kubanga twogera mayanja waliyo n'abalala abakola ebirabika nebitakola ki kati ffe tusaba abantu abo Pulezidenti Museveni b'osobola okukolako bakoleko naye mayanja bw'anaaba nga akyayenjera n'ebigambo ebyo ffe ng'Abaganda abava eruweero tetujja kumukkiriza kujja kuvuula Bwakabaka nga gye tuli ate tujja kuba nga tetulina tteeka litumenye okumugamba nti ssebo sigala wa gy'oli tojja kubanga ffe tuli Baganda ate tuli ba NRM yakomyawo Obwakabaka Obote bwe yali aggyeewo lwaki yagala otuzzayo mu gy'ekinaana so message eno weba etuuse ku Sam Mayanja amanye eggwanga mwagwa bw'abanga siri eggwanga lyagwamu ng'alina gye yava amanye amannya g'akozesa nti amannya Maganda ga wano gali mu Buganda tulina obukulembeze tukulembera Kabaka bw'abawo bwonna obutakkaanya agende Mengo netaddamu kuvuula Kabaka waffe njagala tukube ensonga ya Sam Mayanja eno yokka ensonga zino endala tujja zoogera ndowooza olunaku olulala so ndowooza olw'obudde bugenze era buweddeyo oluziba sibulabanga nako tujja kubanga tuddamu oba nga twongerezaako okuvaawo kubanga ekyamazima Buganda ng'eggwanga tuli kyakulabirako naye simanyi lwaki ate abaagala okusuula Buganda Baganda era kyenkugambye nti either bakozesa amannya gaffe ng'Abaganda naye nga si Baganda naye newankubadde nti bakozesa mannya oba ddala Baganda bafunemuko okutegeera bamanye nti kiringa bw'onojja mu gavumenti n'otandika okukola by'oyagala naye ng'okimanyi bulungi nti akulembera eggwanga ne Pulezidenti Museveni twala ensonga ku ttebo ye instead of ogenda mawulire ovume Museveni genda onnyonnyole ajja kuwuliriza abantu b'e Katikamu eyo Maserengeta Katikamu South erinnya Nsuubuga Sulaiti olwayo twogeddemukko katono naye mbaagaliza ekiseera ekirungi 2026 mundabire ddala njasobola okutwala ensonga za Buganda ne Uganda kubanga Buganda kitundutundu ekikola Uganda njasobola bulungi okuteesa obulungi mu Paalamenti ya Uganda tubeere nga tutwala ebitundu byaffe mu maaso n'eggwanga lyaffe mbaagaliza ekiseera ekirungi tweyanza nnyo tweyanzega tukomye wano leero olw'obudde buzzi benzi bajja sirabanga ate olunaku lubadde luwanvu tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume